bunaise board netuteesa tugada secretary general kagende mukuumula era yagenze okutuusa akakiiko ketutaddewo lwekanakola kikanamaliza omulimu gwako. Akakiiko kano kakulemberwa omuntu omukulu ennyo nnyo nnyo nnyo, International Federation of Red Cross and Red Crescent, ekibiina ky'ensi yonna. Red Cross zonna mu nsi yonna kyezikola ki federating two on a vice president for Africa. Muntu mukulu nnyo yagenda okukulira akakiiko kano nga overall overseer. Kulonze mwami Tasobya, Honorable Tasobya, kuba memba wange wakakiiko era chairperson wa institutional committee of Uganda Red Cross Society, okukulira okubeera chairman wakakiiko. Twagala babenga bamaze omulimu gwabwe mu weeks 2 kulabe nga batulinda ne government report, in eva mu CID.